Munamatteeka okuva mu ggwanga erya Kenya ate ng'abadde looya wa Kizza Besigye omukyala Martha Karua agobeddwa obutaddamu kulinnya mu ggwanga Uganda. Okusinziira ku statement efulumiziddwa ekitongole oba ministry eya internal affair, omukyala ono olunaku izito lw'ejjo we yali azze okubeera mu musango gwa Erias Lukwago yagaanibwa okuyingira eggwanga Uganda era n'ataweebwa nsonga lwaki ayingira eggwanga Uganda. Ono lwatuuse ku kisaawe Entebbe bamusitopinze era ne bamudipuutinga n'addayo mu ggwanga erya Kenya. Olwatuuse ekitongole kya immigration ku kitebe ku airport Entebbe ne bafulumya ekiwandiiko ekitongole. Mu kiwandiiko kyabwe bagambye mbu notice to return or convey prohibit immigrant, surname Karua, other name Martha, nationality Kenya, date of birth 2022, blah blah blah. Ne bagenda maaso munansonyiwa banene nafunyemu obuzibu n'omumwa gwange sogera bulungi naye simanyi the problem, but of course we are working on it. I don't know exactly what happened. Ne bagamba the passenger named above has been denied entry into Uganda for the reason stated below in accordance with the National Citizen and Immigration Control Act. You are required to take him or her into your custody and ensure she is removed from a non-permissible area under Section 664 of the same Act on December 2022 on 2022 2026 on your flight number KQ blah blah proceeding to Kenya. Ne bagenda maaso ne bagamba mbu reason for denying entry person non grata, principal immigration officer n'ateekako mukono ensonga egobeza Martha Karua ndoza mugitegedde. Now ngenza okunoonya ekigambo person non grata, omanyi tetumanyi mateeka. Person non grata kitegeeza is a Latin phrase that literally translates to an unwelcome person. It primarily refers to a foreign diplomat who is officially banned from entering or remaining in a host country by its government. So mu bufunze omukyala Martha Karua agobeddwa obutaddamu kulinnya kigere mu ggwanga Uganda. Martha Karua y'omu ku balooya ababadde musango gwa Dr. Kizza Besigye era ekyabadde kimuleese kubeerawo mu musango gwa Erias Lukwago. Ennaku z'omwezi nga 3 Kizza Besigye akomawo mu kkooti. Balooya bombiriri tebagenda kubaawo. Martha Karua bamudinayinze entry mu ggwanga lya Uganda. Erias Lukwago naye ali mu kkomera agenda kukomawo naye era olunaku lwe lumu ne Kizza lwe bamuleeta, ekitegeeza naye tajja kubeera able okurepresentinga Kizza Besigye. So kitegeeza nti Kizza Besigye, both of his leading lawyers mu musango gwe tebagenda kusobola kugubaamu. Now this is a bit risky, but I don't know how they're going to handle it. Naye kyemmanyi lawsuit ya Erias Lukwago erina ba lawyers abalala abali capable okuhandlinga those cases. Tubadde twebuuza who ordered Martha Karua obutadda mu ggwanga Uganda. Ne zireeta General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwe ogwa X avudde n'agamba nti don't blame my great father for this decision. I deported her myself. She is no longer allowed in our country.
nga kiraga nti Muhoozi Kainerugaba yawadde orders Martha Karua obutayingira ggwanga Uganda. And of course kino kiri evident enough nti Muhoozi Kainerugaba avudde nga ebbanga lyonna n'agamba nti yali emabega w'okukwatibwa kwa Kanokiza Besigye. In the same way yavaayo n'agamba yakwata Erias Lukwago. So it now makes sense wabanga yadipotinze lawyer Martha Karua. Martha Karua is a very, very, very credible lawyer. Yaliko ne judge mu ggwanga lya Kenya. Yaliko minister wa constitutional affairs. Martha Karua ono yaliko running mate wa Raila Odinga mu kalulu akaggwa. Era rumors have it nti she's likely to stand for presidency in Kenya come 2027. I strongly believe nti East Africa erabika egenda kyuka mu by'okusaaga. Advocacy wa Martha Karua gwakoze gwagendera awo agenda winning emitima gy'abana Kenya. Of course when you look around ku bantu bebasuubira okuvuganya William Ruto, Martha Karua you cannot miss out that name. Kubanga yali running mate wa Raila Odinga mu kalulu akaggalu Ruto ke yawangula. Kitegeeza nti she is very capable. She's going to be the first female president wabanga awangudde of the Republic of Kenya. Bannamateeka bangi okuva mu ggwanga erya Kenya. Bannaye saidi eno y'omwenuma kulinga ng'ogwasanyaladde kind of naye munsabire. Now bannamateeka kwogatta ne association etwala ba lawyers bonna bannamateeka mu ggwanga erya Kenya bavuddeyo okkondeminga ekikolwa kino. In the same faith ne law society mu ggwanga lya Uganda yakoze ekintu kyekimu. Ate ne East Africa bayina ekibiina kya bannamateeka ekibagatta ng'aba East Africa. Martha Karua has not been deported only in Uganda. Ne mu ggwanga lya Tanzania Martha Karua bamudipotingako era yali agenze mu musango gwa opposition leader omwami Tundu Lissu. Kino kitegeeza ki nti ye Martha Karua buli wali opposition leader ng'anyigirizibwa always she shows up. Kati bamugobye obutaddamu kulinnya mu ggwanga Uganda. Wabula mu bigambo bye wabula yogerako ne bannamawulire agambye it is okay ajja yingira eggwanga nga Museveni avuddeko. That statement caught so much attention. Yakyogedde nga mugumu alina endowooza egamba nti anytime soon Museveni agenda ava kuba president. Tambuza video akawulidde, we link up later on. Bampita simple naye nga munsabire.